Sega wawuniikiridde bw'asanze olusuku lwe nga luswayiddwa abantu abatannategeerekeka. Sega wakigoga. Musajja watono yawuunya obukyayi abantu bwe baamulaze obutategeerekeka n'empala neno gye yavudde abantu otuuka okugenda mu lusuku lwe ne balutema ne baluteeka ku ttaka. Kyokka n'obutooke buno wadde bukuzeekuzeemu ne babutwala. Sega wa Sebastian Kimenke omulimi mukulu wa Stefano Kawunga ogera kulaba ogera ku Kimenke nga nerinnya balinga bagalo diga tako mbakuliko Sega Stefano Kawunga Kimenke ekintu kikwata muloko ne kikusukunda no kubinsa ne kirugamba nti no Musukuka ne bisanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebibulayo. Ebinyiiza kubanga binyiiza ebinyiiza banyiiga n'obunyiiga obunyiiza banyiizi obwekyeto omuzinga gw'obusanga ekinyiizo namba 5. waliwo omupangisa omubanja okuva Desemba tasasula yadde 10 bulijjo akwekweka bwekwesi. Ekinyiizo namba 4 kati nno takyekweka ali mu abayita mu lujjange no bw'ayogera mbu ku covid ono landiroodi akubanja abaaliko waye takola bulungi ku mutwe gwe. Ekinyiizo namba 3 omugamba ssebo sasula ziri ez'emabega nga covid tannajja akugamba kubira gavumenti nze siina gerega naawe. Ekinyiizo namba 2 otabuse oyagala wakiri okuwamba ebintu bye mu nju mu nyumba ayinamu kidomola na mukeeka. Ekinyiizo namba 1 bakugamba mbu ono oyo nno gwogobaganya ye boyfriend wa muwala wo wasini ey'okutaano. Basobera okukonyiza ulirizanga ebinyiiza buli lunaku wano kubinsanga wana n'ekinyiiza ekinyiiza abanyiizi olyoka otumbire ng'enswere n'abojja ensajja.